You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Abavubi ku mwalo gw'e Katosi basabye gavumenti ebongera abaserikale abaala ku nnyanja naddala mu bifo ebyewala okulwanyisa envuba embi ate nabo balongoosa omulimu gwabwe. Mu nsisinkano n'eggye erirwanyisa envuba embi eribadde n'abavubi bano bategeezezza nga abaserikale abatamala bwe bakonzibizza entambula y'obuvubi ku nnyanja. Muze kyayagaliza ennyanja kyayagaliza mu abavubi. I think it is a good intention. Not so? No. Actually, what is our contribution to support? To support the team. Batono, Polidom actually Abogezomagambi Batono, at least won't get the command power. Katusabe Mutuava, very recruiting. Ejebe bali say, Mureta Vana, recruiting to Fune. Era abavubi baagala abakulembeze n'abaserikale bakolaganire wamu okulwanyisa omuze gw'envuba embi. Buli kimu wabula tuli wano olwa bulungi bwa nnyanja. Njagala kujjukiza mwenna abali wano nti Pulezidenti Museveni yatusindikira amagye gano okutuyamba kutereeza risoosi yaaki. Era tuvumirira oyo ayawukana ku bigambo bya Pulezidenti mwe yasinziira ng'asindika b'ofiisaazi bano. Kyeyolese lunye nti abakulembeze abali wano basigadde kubeera nga baseremoniyo. Njagala komanda kino okirabe era okyetegereze bulungi okuva ku chairman regional ba commanders ne ba mayor kiraze nti no waliwo gap nene wakati w'abakola operation n'abaki n'abakulembeze. Bw'ojjantulira ebinaala ebiri wano ebitikka eddagala oba ogenze wano Katosi nga libitwala mu bizinga. Eddagala ne balifuuwa mu nnyanja oba kale ku mbalama n'etonnya kuba n'eritwala mu nnyanja. Ebintu ebyo bimazeemu ebyennyanja. Ebyennyanja sagala mutunulire empuuta yokka nti yeggwa mu ki mu nnyanja. Naye mwe abakuuma ebyennyanja oba bakuuma ennyanja mutunulire ebintu biriwa bimeka ebyali bivunaanyizibwa oba biri mu nnyanja muneeno. Omwogezi w'ettabi lya Updf erirwanyisa envuba embi Lieutenant Lauben Ndifula akunze abavubi okwekolamu omulimu ogugoba bannannyini nvuba mbi. Abantu kye balowooza nti FPL ku mazzi wokka si kituufu. Ebitimba bino tubinoonya era n'oba olina information naye ng'omanyi omuntu atuuna galina store. Jangu mpola mpola tuwe information tujja genda tukube store weeyo. Magora si kyangu si kya lunaku lumu naye tugezezaako Busia waliyo staff Regu waliyo staff Empondwe waliyo staff wa FPU tugezezaako buli boda yaffe weeyo nawo tudeployinga we ziri gazetted naye losingana opanya ezingira twakola operation ne tukwata ebitimba ebiri mu tandi zeziwera n'ebogolobi nga biri mu agowa stores. Bogena mwagowa watundayo kase na kokoa. Nayo inagenda n'afuna store n'ateekayo ebitimba nga gye biri biyitirivu. Ne tufuna information ne tubikwata. Tukoze bikwekwata na bugabo. Kubanga wasiba okuva obutimba obwo. Emirundi egiwera. Ndifula alabudde abanaalemera ku nvuba embi nga bwe bakaaba bajjuutuka nga bakwatiddwa. Obutimba obubi n'obwennyanja obuto obukwatiddwa oluvannyuma bikumiddwako omuliro nga bibadde bibalirirwamu obuwumbi obusoba mu 10. 22 days we collected
quarter, that on both same net, around 15,000 plus. We estimate around 15,000. And monofilaments, the same thing, we collect 16,050 pieces. If you come to undersized nets, we collect around 521, plus other which we cannot carry from there, we burn it. Nze Nagujja Serena ku Big Television.